atugobera ku .com media Uganda nkulamusaako ne kugamba nti obale kutugoberera ku mikutu gyaffe emiganzi .com media Uganda ku YouTube, .com media Uganda ku TikTok, Facebook na buli social media platform yonna gye tuli. Nkwagala nnyo era nkwagalira ddala nkwebaliza ddala kyokola kyekisingira ddala obukulu. Nze Munasingonda Mirimo Mary twagala okusaba okula programu empya olunaku olwaleero eyitibwa Manya Okwagala. Abantu bangi baliyo tebamanyi mukwano, tebamanyi kwagala, ayinza okubeera mu relationship naye nga tamanyi na biki byalina kukoleramu, tamanyi buvunaanyizibwa bwe, tamanyi byalina kwenjoyinga mu relationship. Tugenda kutunuuliranga emiramwa egy'enjawulo mu programu Manya Okwagala. Twagala okukakasa ng'eggwanga lyaffe lijjula okwagala. Abantu bangi bakyaye okufumba ensangi zino, abamu basingle mothers, abalala basingle dads, abantu baviiridde ddala ku ky'obufumbo. Abavubuka tebakyayagala kuwasa ate n'abaliyo bakaaba nsonga ya butamanya kwagala, tumanyi mukwano. Abamu balowooza nti obufumbo buzibu lwakuba tebamanyi mukwano, tebamanyi bibeerayo, tebamanyi nangeri gye bayinza kukwatamu bufumbo. Tetuli be expert naye tugezaako okuleeta ideas okulaba ng'ekintu kino mukinyumirwa. Munasingonda Mirimo Mary olwaleero ndina abakuteesa batudde dda ab'enjawulo bagendako bakweyanjulira naye nga tugenda kutunuulira omulamwa ogw'okulaba ensimbi zikwatibwa zitya mu relationship. Abakyala tulina endowooza egamba nti ensimbi eyange ya kikazi ate abaami ez'omwami zaffe ffenna ez'omukyala zibeera za kikazi. Twagala kutunuulira nsonga eno, ensonga ya finances mu relationship n'obufumbo erina kukwatibwa etya. Njagala basooke bakweyanjulira abakulu b'embi nabo tugenda kuba tutandikira awo. Njagala kutandika naawe bakulu b'omujulizi. Neyanziza nze nno nja kweyonera amannya nze Ridainuddin omuzira nkima asineke mani likola ssente oye w'abakyala nze mbawolereza zinkoleza abakyala kyetugenda okwesoboleramu olwaleero oba oli awo nja kugitegeera kale lo neyanze nakazi wa Florence Kamanya Nasingo nawe nze ndi w'omubulo ebutambula teba muto naye teva muto baba buli ava yabeera mukulu atya balubale kitwale buulo buli ava yaba mukulu kanso geto lawyer neyanziza okusabu okubeera wano omanyi Julius Mark Mutaawe n'amateeka ababeera ku mikutu emitimbagano bamanyi nga geto lawyer mwogedde ku masaza nze nno nina amasaza asatu actually gayinza n'okubaana maama wesiibo jjajja bajjajja beebu jjajja ku ludda lwa taata Buddu Biramaliya taata owange ate n'awanganja mu mawokota ate nze ekitebe nenkikuba mu kyadde ate awo nafuluma mu Bwakabaka n'ogende waca bazinga obuuzizza lwaki bagamba ebutambala teva muto ekigambisa nti ebutambala teva muto nti ebutambala ffenna tukimanyi amasaza agabi ebutambala dominanti ega abasiraamu kati mu busiraamu newoba mwana muto oteekako enkofiira ey'eddiini so ewava enjogera teva muto buli omu ayambala kimu kati obukulu buno enkofiira enkofiira zabeeranga z'abasajja bakuza ebiwala ate naye mwaga amasaza ago nga buli avaayo aba akoze ayambadde enkofiira ekitwalibwa nti teva muto kale tugenda kutandikiraawo kuba tutandikiraawo ku nsonga yaffe nga bwe mbagambye tugenda kutunulira ensimbi ebintu bya ssente bikyankalanya nnyo abaagalana n'abafumbo bibakyankalanya nnyo era bantu tubalabyeko omusajja muzingi tukoze ffenna abadde nga mufumbira n'agenda n'akola n'azimba kalina kati essaawa eno awasizaamu sebaagimufulumya ensonga ya finances mu relationship n'embufumbo erina kukwatibwa etya lwati tolina ssente omukazi omumanyako omukazi y'abaana n'essente yes naawe no omukazi naffe abasajja otulaba singa twali nti twali bakazi twali etunze nnyo
n'okusinga abakazi. Wandibadde mu bwamala. Yes. Olaba oziwaayo. Olaba mu bukola kati. Olaba okwata sente n'okugula omukazi. Naye ate gwe ozikutte oguze. Kati teberezaamu senga gula omukazi. Bandikuguze. Omusajja ye talina ddembe lyagala sente ya mukazi. Omusajja okwagala eddembe ly'omukazi ze situwagira lwaki nti omukazi yetegerera. Toteekawo mbeera. Naye olwatuuka ku musajja nga yateekawo embeera nga bw'otamuwa ssente kimuyombya ne kimukyankalanya n'akola atya. Naye ate omukazi lave bw'aba ne laavu nga y'amaanyi ng'ayagala bbaawe. Talinda mugamba nti mpaayo. Wabula bw'olukaaba nti ng'agenda gyekulya ekikazi ng'akuwaayo. Fulo, sente y'omukazi mwagala nnyo okugifula mbu ya kikazi lwaki mugifula omukazi ate ey'omusajja n'oyagala ekole buli kimu okola n'ogenda n'omwami n'agenda bw'ovaako okyokusanga nga lwenti esasula. Kakati ku nsonga eyo gavumenti sente y'omusajja olina kulabirira nze nga mukyala we kuba buvunaanyizibwa bw'omusajja. Ey'omusajja alina kulabirira nze nga mukyala we kussa n'abaana oba tulina tulina abalabirira nze mukyala we. Yes. Eni eyange ng'omukyala kuba nange mba nkola ebanga backup yo w'olemereddwa nze wenviirayo ezange weziviirayo tosobola kulemererwa buli lunaku ensawo eramba nti manyi naye banange ate mundege tosobola lemererwa buli lunaku. lwaki oba olemererwa buli lunaku? Tosobola eyange ejjawo backup katugeze nti abaana fiizi babagobye taata waabwe talinaawo kasente nga nange ekiraba teziriiwo mala kukakasa nti sikoti batudde ennaku 2 ewaka 3 siraba yenyeenya nga mmanyi omwami ono naye katatakola ki talinaamu ntoola ku zange naye tumala kyogerako nti ki ozifuna kuba guno omusaayi oba omuwoze mukwano guno omusaayi gugwe si gwange zenkola gwa kumuzaayi bw'ozifuna sente zange zikola ki nzikuwa naye nzaagala osaamu n'amagoba sisaamu magoba nga bwe nzikuwadde nzaagala kuba si buvunaanyizibwa bwange. obuvunaanyizibwa bw'omukyala ki? obuvunaanyizibwa bw'omukyala kera ku makya kulabirira mwami wo abaana bo kulabirira famire yo kera ku makya kumufumbira kumwoleza kumulaba we yasuze ali bulungi ebyo ebyo ne waaba alemereddwa omukozi talina kukulabirira nze nkulabirira nze wawasa takutuukako omukozi akolabira nze wawasa nze nina okukufaako nenkusasula era oba olina okunsasula kuba mulimu gwo ng'omusajja kyekyakundeesa tukwatagane naye nga gwe omusajja gwe mutundu. Sente yange yandikoze bino wammanga kwambaza baana gwe omusajja nyinza omuyambako kwambaza baana naye omulimu gw'omusajja fiizi byakulya ewaka akameza naye nze kuba akameza kalina okubeerawo kati nze ebyange nina kuwambaza baana nakulaba balamu bagenze mu ddwaliro baddeko ekitundu naawe oleseko ki musangiddwawo omwana alwadde nze muwa first aid katonatuuka guno musaayi gwo first aid oyogera ku biruluuza kati kwenkulaba nze nsooka omuwa first aid nzaaliwo anyina okugamba basawo mpapira lunene mulimu ogwo guno musaayi gwo guno musaayi gwo abakozi nga bakulisiza musaayi kanso omukyala alina kyanyonyola kyaddingana guno musaayi gwo sinna bakitegeera abaana bazaalibwani omwana abeera w'abantu babiri
Musaayi gwani. Musaayi gwange ne mukazi wange. Ono naye nnyini ayogera akimanyi singa nze kati ndi munnamateeka. Bw'aba alina omwami singa omwami amugamba abaana bange adduka ku poliisi nawe awuna nzijjako abaana. Agane mufira. Nze nga munnamateeka bibaddemu nnyo abakazi bajja omusajja yanzijjako abaana. Wabula ekizibu ekiri abakyala balina endowooza abaana baabwe nga tewaliwo kyetaagisa kikwatagana mu nsawo. Kasabijja okuteekamu essente baana bamuki babanja school fees abaana bo babagobye. Newe okwenjoyinga abaana n'okubafunamu pressure baana be